Bannasitwago mwenna mbalamusizzaako nnyo. Mwebala emirimu gye mukolako. Mukuliko eyo mwenna abajja okuwerekerako muganda waffe Honorable Sseggirinya Muhammad wali e Butale Kaddugala. Nina ensonga tetubadde tetwagala kulumbagana na famire, naye famire mulimu kwerabisa mwekka, bali mu bakozesa musobole okuva. Era kyogolaba nti waliwo akagulupu k'abantu abali mu kujja gye muli, waliwo abamawulire abajjamu, naye akagulupu ako nga tumanyi n'abakateekamu ssente abamu babuloga bajje babatomeze of course kubalabisa. Naye eno video kanjikole kubanga namwe ate mulimu kweswaza, ate mulimu kuswaza kibiina kyaffe, naye katuwe clarification entuufu kuba mukimanyi nti ebituufu tubimanyi. Ekisooka Sseggirinya agamba yagenda mu kibuga ku myaka 11. Kitegeeza nti omwana eyayingira ekibuga myaka 11 awaka yavaawo nga takkaanyizza na bazadde oba yaddukawo obuddusi. Ekyo kye kitegeeza, biri ku likodi. Era obulamu bwa Sseggirinya obutuufu, nze mbadde mukwano gwe, maama tobubaddeemu, ekyo kimanyi naawe. Lwakuba tetwayagadde, ffe tubadde twasirise nga titwagala kukulumba, naye olw'okuba mwasazeewo kale ensonga ziggwere mu public katutangaaze ekituufu, tobadde mu bulamu bwa Sseggirinya era tabadde mwana gw'oyagala. Ekyo okimanyi, okimanyi. Ndeete bwino owokubiri, lwaki okimanyi? Olunaku lw'okulayira kwa Sseggirinya ku Paalamenti, Robert yavuga emmotoka ya Sseggirinya, babuzeebuze abasirikale. Sseggirinya n'agendera mu mmotoka ya Zaake. Bwe baatuuka n'abeera n'ennuwa mutwe ne Sauda Madada ne bayingira okulayira. Ng'embeera ya bunkenke twali tususpectinga nga baagala muwangira ku Paalamenti. Kati gwe wali wategeezebwa n'otuuka, era jjukira bye wayogera ng'ogamba Robert nti mumale bw'aba yagala mbere mu kulayira kwamala okumpa eggomesi empya, ekitambaala ekipya, ekiwuzi ekipya n'engatta empya n'akaviiri, ne bakusindikira $35. Maama ozijjukira n'olyoka osituka n'ojja ku Paalamenti. Bwe watuuka ku Paalamenti, olw'okuba gwe tewamanya bunkenke bwaliwo, tewayingira munda kuba ono baamuleetera mu kabadi kakumukukusa okuyingira okulayira. Ebweru gye wali weeyambula n'okolimira omwana wo, obijjukira nnyabo? Bamaliya ne bakusiba gomesi ne bakuzzaako ekiwuzi ng'okitadde n'okolima n'ogamba ne Paalamenti tajja gibaamu, mba ntya nga siyingidde munda. Ebyo ebintu byonna tubadde tubisirikidde, obijjukira? Nga musigadde wabweru awo Bamaliya ne bakusiba gomesi ne bazikuzzaako buzza, ebyo obijjukira? Nkuweeyo bwina omulala. Sseggirinya yennyini yakubira Robert n'amugamba nti muteekeewo embeera ku Paalamenti. Twagiyitanga kuteekawo embeera, muteekeewo embeera abasajja batute. Mugambe maama ateekewo embeera, naye mumuwe akasente. Okimanyi nti okujja okaabire ku Paalamenti baamalanga kusasula, ne recording zituzirina, by'oyagala tute. Okimanyi bulungi mama wa Sseggirinya nti okujjanga okuteekawo embeera ku Paalamenti okaabirenga bwe bamalanga kusasula, kukuwangayo 10 ne 15 n'abiri nga bwe bamala okukuwa ssente lwojja n'okaaba. Sseggirinya yabeera mu kibuga ng'asula ne Robert. Olumu bw'aba tasuze na Robert ng'abeera ne bwamwannyina Mariya, nga ne Mariya akyabeera naye ng'akyayiiya ng'abeerawo, naye nga wooli erubaga awo ng'aba omwana wo tewabeeranga naye, ng'oli mu nnyumba za maama wo ze wasigalamu oba ozisikidde oba okuuma bintu bye, nga tewabeeranga na mwana wo ate nga wabeeranga mu Kampala. Sseggirinya obulamu bwonna bwabunyumya nga tetubukulabamu. Osituse okunoonya omwana gwe wali wasuula mu kyalo nga wavaayo n'ojja ne Kampala mu by'obugagga bya mama wo ng'afudde, kuba mama wo yalina akasente bwe yafiira. N'osuula omwana mu kyalo, ye yeereeta yekkera bwe yatuukira mu baganda baabo. Olina kyowakanamu? Obulamu bwa Sseggirinya bwonna olabise mu bulamu bwa Sseggirinya ng'afuuse muntu, ng'afunye kasente, ng'afunye erinnya. Naawe okimanyi bulungi nti okugenda ng'okabe ku Paalamenti baamalanga kukuwa kasente. Twabadde tusirise ebimu nga netwagala bikugamba mweddeko musirike. Anyway, katukome ku ebyo.
Wekyoba omanya musirikeeko. Bwe baba babawadde akasente kammwe mukalye mu bitiibwa. Noba tebaakabawadde muli ku ludda oluliko ssente temutukaabirira kati ate ojja mu kamera okaaba nti toyina na ssente za kulya okaabira ki nga ne kamera twaziise eggulu twaziise ejjo ku Sande olwaleero lwakubiri eggulu wabadde mu kamera ku Mande ng'okaaba nti toyina ssente z'oliisa baana emiliyoni 2 ze baakuwadde ababaka ba paalamenti tezaabadde mu kamera twadde tetuziraba. Mu butuufu weddeko ate mukule beera muntu omukulu muleme kunama bino byanfuna bye biri mu